abantu olabyewo? Ndabyewo. Tulirako. Olabye? Bannange walungi. Kawuthala. Sasa kula mwenye nasi. Nesibi kula. Nange kusanga. Eradde? Eratese. Obyutya? Ndi mwennyina omulungi. Weyaga. Ombuzeeko. Nga mwendi era sikusuulidde nnyo. Madama yito ojja kutegeera yeeno. Ndimu. Akagendo okalabye? Anti agenda era wali omuntu bwe tebabawala. Tebabawala. Oli mutuufu. Nyawo tusanze okulaba. Sanze okusanga. Eradde nyawo? Oli otya? Nange gyeri munaye. Kawufa. Weewale kutuuka. Nga bulijjo era. Nze wemba. Kasitangamba nti nja kusimbula. Olwo mba ntuuse. Naye kye sinnategeera. Akasimu ke nakubidde nakugamba. Neetaaga omuntu wamufunye. Namufunye. Ate n'omufuna notajja naye. Ate ani agaye nti sizze naye? Ono gw'oleese? Bwe wannyonnyodde byagenda okukola nange n'ebimunnyonnyolamu nagamba bisobola ko nze tugenda wanti nga tuli bataka. Nsanyusa okulaba nnyabo. Naye simanyi lwakuba Kawuthara. Simanyi oba yategedde bulungi omuntu gwe neetaaga naye nga kiri eri gwe bw'oba owulira nti emirimu onoogisobola nze kangi kunnyonnyole era bwe mmala ogikunnyonnyola ngenda kukulambuza. Ogenda gimuddiramu buddizi naye nga giri gyennyini gy'oba n'omulambuza nagimunnyonnyodde era n'agitegeera. Nakkiriza? Nakkiriza ate teyandikkiriza n'abawona. Nyaba ogenda kulabirira nkoko n'embuzi. Enkoko zirina omulimu. Ebiseera ebisinga obungi abantu enkoko bazitwalanga ekintu ekiri awo. Naye enkoko ogirabiriranga bwe weerabirira. Enkoko olina okugyagala. Gwenga gwagirabirira. Erina okuba ku mutima. Kubanga ebiseera ebisinga obungi omuntu ayinza okulowooza kinyonyi. Naye yeetaaga obuyonjo nga bw'oli nga naawe omuntu bw'obwetaaga. Yeetaaga okulya, yeetaaga okunywa ebintu eby'engeri ngeri. Then embuzi era nayo kyekimu yeetaaga obuyonjo. Weesula buli lunaku n'obanga ogenda kugirongooseza. Weesula ogiwa ekyokulya, ekyokunywa n'ebirala. Nyabo ndowooza obitegedde by'ogenda okukola. Bitegedde bulungi ssebo kubanga okulunda enkoko si kizibu. Wazirundako? Newaka tuziina lwakuba nti kati ekyenjawulo ekiriwo guno ate mulimu ngenda kuba nsasula naye nga byonna bimanyi bulungi. Kimbadde nsinza okweraliikirira kuba nti omuntu ekintu agenda kitandika butandisi ate endabika ye ebadde nkanzeemu sijja kulimba. Tulina okulya mu kyosebo. Ajja kukola Faizo. Naye lwaki onneeraliikira nga ze ebintu ebyange byenkuwa bibeera byeyo. Anaakola? Agenda kukola. Basi. Kati mpozi kwogera ku bisale na kumulambuza gy'agenda kukola mpozi ne gy'anaasula. Ekirungi byagenda okukola biri mu kikomera muno mwennyini. Enkoko ziri mu kikomera, embuzi ziri mu kikomera. Ew'okusula agenda sula mu nnyumba mu. Era yagenda okuba ng'abeeramu yekka nze wano nzigyawo lumu na lumu. Mpozi sente ze sinnamanya boogenda kukolera mmeka nnyabo. Kakati essaawa eno ndowooza nina kubuuza gwe ngenda okukozesa nti nnyabo gwe nga bw'omanya emirimu egyo ogenda kukolera ssente mmeka.
Mukama wange era kwemanyiza ogenda okumpa baba nsonga omwami entera waliwo abaddewo nyinza obutayawukana nnyo naye kwezo z'obadde omusasula omulenzi abaddewo mbaddewo mu emitwalo 10 bwe giba gikolera ng'otandika mitwalo 10 Mukama wange ongera amuwaakiri ebiri emitwalo 12 gy'oyagala mu bufunze nze mbadde nteesa bwe nti nsooke nkuwe emitwalo 10 nga gye mbadde mpooli bwe naalaba obuweereza bwo nga bulungi nga nekyokola okitegeera okyagala nja kwongeramu kale ssebo tewali buzibu anaaba mukozi ono kale kaakati simanyi gwe oba mbadde muze mweteeseteese mutya kubanga tewali waaliwo simanyi oba abadde azze nga agenda kudda buzzi ne bwaba abadde teyeetegese nja mmulekawo ngende muleetera ebintu amanyi nkolerawo kawusala bannaye kale tekiina buzibu kakati ndowooza katugende nkulambuze enkoko n'embuzi embuzi si nnyingi essira liri ku nkoko ezo tewali buzibu ssebo kale zino zenkoko naye ezo zirabanga eŋŋanda naye kika kya broilers na zino wansi mulimu n'embaata nga ziyimikisinga gye bujjako njagala embaata nazo zizimbira kiyumba kyazo samweba wali naye nga zino zenkoko ozirabye bulungi waggulu ne wansi ziba zeetaaga obuyonjo at least bino ebisasiro bye tuteekamu nebimalamu ebbanga naawe lyolaba nti byetaaga kola ki kuvaamu gino emirimu ngimanyi gyonna ekimanyi bulungi ngimanyi good kati tugende nkulaga embuzi wali wazisula kali kagundi kenkulaze embuzi bwe zisula naye ziri wali mwasimayo bamwazimuseeko kati jamu tugende nkulambuze n'embuzi kati ezo z'embuzi kati ze zino ono uno yezingiridde yetaaga kuzungulula ndowooza olaba okuba nti tezirina zifaako ngenda zirabirira togenda taata togenda kuyamba ono yezingiridde yetaaga kuzungulula so kati zezo Shalwa ndowooza ebintu byonna obirabye nga bwe babikulambuza ogwo omulimu gw'enkoko n'embuzi gwe nkuleese okukola naye okimanyi bulungi nti si gwe kukuleesezza nze naawe tukimanyi bulungi ti si gwe kukuleesezza ekikuleesezza wano kimanyi kaakati ono okikola sha Kawusala gwe weesirikire ono namusomye dda ndaba nga musobola wange ako kantu katono nnyo bwe kati kiweemu bubi kaseera kasita oŋŋambye nti omusobola kirungi gwe wankabidde ennaku
Nongamba nti gwatuuse n'ogenda okunoonya emirimu eri gye mufuna 5,500. Kati kiri gy'oli okugenda mu 5 oba okusigala wano. Kawukala mukwano kino kyenkubulira nkikakasa sisobola kuva gye bajjula ate ne ngenda gye bawaata. Kolesa akakantu yakutula ddiiru. Kati nga bwe mugambye wali kati gwe toddayo. Ngenda kuleetera ngoye zo. Wangi? Kansigale wano. Kati ate ku bantu nga boolaba bwe bayaayaana mwabadde bameka eri mu 5. Adde bangi. Ate woba wakavaawo ne baleeta omulala. Ate yena akkiriza akasente akatono. Osigala wano nze ndeeta engoye. Kansigale nga bw'ogamba. Kansigale wano. Kati walina omulungi. Kati ndowooza ensonga ozirabye bulungi ozitegedde bulungi. Omukozi erinnya lyesitegedde. Eshaluwa. Y'ono Walukaga gwe yayimbanga. Ate ye wange. Manema yimba Walukaga. Walukaga siwa. Okay, kakati. Kazi wagambye ogenda kuddayo muleetere mwezi? Ngenda kuddayo muleetere. Okay, fine. Kati Madam Shalu. Ogenda kuyingira mu lukuubo ekisenge ky'oba oteebeddemu bwoti kyekikyo mwogenda okusula genda mwalakira. Kakati ekisenge ky'olaba ekyo ky'omwoba oteebedde bw'oyingira wamwola olukuubo ky'oba oteebeddemu mwogenda okusula. Kale mukama wange. Ajja kulabawo. Ajja kulabawo. Mugezi. Omuntu nga mungi bulaba. Be bano abaatula bakaze. Emaali mbanga nazo. Bannange. Ogambye abakola ki? Abaatula bakaze. Era ddala yatuula akazi. Nalaba okukkiriza. Wabawo omuntu gw'olaba n'okkiriza. Naye totera kukkiriza. Naye ng'emirimu anaagikola. Ajja gikola bulungi. Bwe naddala onanneebaza. Nze kasita omulimu omuwa. Kati Kawufala ndowooza sikubanja nkutwaleko butwazi kuba transport yakutwala. Nawe njagala nnyo okufissa baaba. Faiza neerabidde. Oyagala transport? Ontwale. Fazi ng'onookola edi? Ontwala. Nakumpayo ka pocket money. Kumanyi naye kanzikutere ku ssimu. Kale. Kanzikutere ku ssimu sente z'essimu. Kati oba ng'ompadde ssente. Kubanga kanzikutere ku ssimu. Kati ndowooza nange ndowooza kanteeketeeke nange nkyate wano nveewo. Anti olwo ogenda kumpa zintwala na zinziza. Tewali buzibu. Kakati mukulu nsimbi ndowooza byonna byenzize okuyitiramu obirabe oba obutereevu era nja kuwa notisi era nga wezirina okutambula nawe ojja kwongera oziyisaamu naye nga bwentyo njagala osomesa abaki abantu abo kuba kyensinga okwagala basomese okulaba nti sika obwongo bwabwe buli omu alabe nti n'alina diguli ayinaki nga agamba nti nowano yafiira ate ekikulu bakola sente bulungi nnyo ate nga nalabyo bisobola. Kakati ye mukulu Kasibante era nga wembadde nkunnyonnyola kyogenda okunkolera kimu. Ogenda kumuwasaganyiza sitowa. Sitowa we bakitegeeza ki? Ogenda okumanya ebintu bifulumye bimeka, bakomezaawo bimeka, n'abawadde bimeka era sente bakomezaawo mmeka. Nti kati kyenkugamba kikitegeeza ki? Ogenda kubanga okwasaganya ebintu ebikwatagana n'essente eziyingira. Njagala mmanye kuba ebintu byange birimu auditing kyonga ojjukira ate nze ngenda okukwasa ekintu mbamanyi tujja kukola ki nja kisobola. Ebintu byonna bizinesi yonna etambulira mu bwesigwa. Buli wabaawo obwesigwa n'okwesigangana mu bizinesi
kitegeeza mugenda mu maaso ate n'okugagawala mujja gaggawala. Bwe nfuna naawe ofuna ne mukulu Nsimbi n'akola ki? N'afuna nti ate gwe mukulu Nsimbi olina okukola ennyo. Lwaki? Abantu bano mbadde njija mbasomesa. Omanyi okusomesa si bwangu naate gwe bagamba oyinimu okusomesa. Nze ekyo okuzannya n'akwagala naawe. Okusomesa. Kati kijja kunkolera nnyo nti ebigambo ebyange biyinza okuba naddala abamu abadde babimanyi. Kati ate bonna baayo obukodyo obulala okusinziira. Ate nga mbwewulira. Omuwala oli engeri gyeyaŋŋambamu ebintu byo byankizo nnyo. Nti bw'ona asomesa nnyo abantu kitegeeza tugenda kusigala nabo. Mu kusigala nabo tuba tukola ensimbi gye tukoma okuba n'abantu abangi ne ssente okubeera nga zikola ki? Nga zijja. Kakati mukulu Kasibante. Yes sir. Sitowe ebambi nkwegayiridde kikwate bulungi. Lwaki nkikoze bwene? Sekuritale wange emirimu alina mingi. Omwala omwamulabe Gabi abadde akwasaganya emirimu mingi. Mutuufu nga munyigayo nti muyambako naye mbeera nnyo bize mu bintu byange bino okubalansinga biki. Yabadde akolanga personal secretary wange. Yakolanga secretary wa company. Yalina okubriefinga abaze. Yakolanga human resource manager. Abadde n'emikono emeka. Kugamba byonna abadde abikola. Kanyabo. Okitegeera. Kati kyenavudde ngamba nti no. Kandi kulotingemu abantu abalala betusobola okubeera nga tufaanaganya ku ndowooza bajja kunyamba kutukola ki? Tutwale ekintu mu maaso. Naye oteebye. Kati mukama wange omulimu gw'ompadde ogwo ngweyanziza nnyo ku lw'ensonga nze Kasibante kyenemanyiko obulungi awali ensimbi ennusu tola kati bino byenyirira nyirira biwero nze buli bwentunuulira ekibayita ssente nfunemu akamwenyo ne ku matama embeera musanyufu n'obwenzibalako obwaziwe nti mugambire ddala nti meene watakuwa omutima gwange sebo mugambe nti meene watakuwa wamma nze kyompadde ekyokusomesa kisiime kubanga nze ebikwatagana n'okwogera obwogezi oba osindise munyakwegiira muki musubi ekyo kyongambye mutuufu kikulu nnyo kubanga nze kenyini mbadde mmenyeka nze nina okusomesa nina okubriefinga mu Gabi oba ekitegeera nina okugenda mu bakozi bennyini okubeera nga mbakola kisonga ate bose si kirungi kulabika nnyo mu bakozi ojjanga kati weevu olonze ekyapa mu mannya go nze ekyo ngenda kikkolera n'omutima ogwo. Kakati mukulu Kasibante na mukulu Nsimbi saawa ni mukulu Nsimbi ndowooza abantu bakulinze mu ofiisi olw'ensonga olwedde Gabi yamaze oddobako nga yabalinze kusoma so kati mbadde njagala tuleme kumala budde ogenda obakwasaganye. Kakati Kasibante ono kagira musigaza ogenda ogira olaba abantu bali mu kirasi kuba bakulize bazidda ate nga n'obudde bukoleze ki bugenze kati kituufu kale nze kati kitandise eyanza success Mwasuze mutya? Bulungi. Nga we nali nabagambako titugenda kuba tufuna abasomesa ab'enjawulo. Olunaku olwaleero tulina omusomesa omupya. Kyemanyi mwenna mupya ku maaso gammwe abakadde babaddewo kyemanyi temumumanyi. N'abapya abazze tugenda kufuna omukisa. Tusomesebweko ebintu binene tumanye engeri gye bikola ki? Gye bikolamu. Sebo nsaba weeyanjulira abantu bano bakutegeere within time nawe ojja kuba obategedde. Kweyanziza omukisa gw'ompadde manyi tuno omusomo tulinganga bali mu gw'abakulu naye ate nga gwa business administration okusobola okubeera nga tuyiga ku ebyo bye tulowooza nti twayiga dda. Nze Nsimbi nsigalira ebanjibwa mugezi muzzukulu wa Terute okubeera nga mbatwala mu katundu ako. Omukulu abeeyanjulidde mumutegedde bulungi. Mukulu mbadde nsaba mbakukwase mbakulekere oyongere obbateekateeka ebisigale n'ebinaddira nja kubimanya omubadde. Weeyanziza nnyo. Kalisa. Kati ndowooza tutandikirewo nga bwe baba bampadde ate mbavuge kandanda si bwe kiri. Bwe twalinganga tusoma twabeeranga ne register nga tuyita amannya omusomesa yatubeeranga mu maaso n'atuyita amannya. Kakati nze ndi mupya mu mmwe simanyi kuno so mbadde nsaba tukozese obudde butono nnyo muneyanjulire nga nange bwe nsobodde okubeeyanjulira tutambule. Njagala nsooke n'abaana ab'omu maaso n'abalala wali muddeko